nze nzikiriza ndi omu ku busirusiru byo kati ate bo abasasulidde ebisirusiru tubayita tutya bizezengere mwekwireko mu ngalo. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Okama yebaziwe. God loves you. Okama abagala. Those who are here. Abali wano. Those who are here. Abali wano mwe. Count yourself Mwebale. lucky. Ab'omukisa. Count yourself mwebale. Lucky. Muli b'omukisa. You have friends. Mulina emikwano. Relatives. N'abaluganda. In the hospital. Bali malwaliro. Suffering. Babonabona. Dying. Baffa. But you're here. Naye mwe muli wano. Here. Wano. Here. Wano. Still alive and kicking. Muli bana muno samba musamba. That means Kitegeeza. God loves you. Mukama abagala. Give an obga. Give an obga. Akati. Bamu obugalo. Mumu obugalo. Hallelujah. Yes. Yeah. Your relatives. Mwina aboluganda. They are there. Bali eyo. Tokomuka. Batokomoka. Batokomoka. But you're here. Nemwe muli wano. God loves you. Mukama abagala. Jesus Christ. Yesu Kristo. He had hypocrites. Yayina abali b'enkwe. Yes. Ye. He had 12 disciples. Yayina abayigiriza 12. But one of them. Naye omu ku bo. One of them. Omu ku bo. Yamulyamu Akati. olukwe. Yamulyamu olukwe. What do we learn from that? Tuyiga ki mu ekyo? Jesus Christ. Yesu Kristo yafa. Because of our sins. Lw'ebibi byaffe nze naawe. He was born an emigro. Yakuwa emiggo. Yakuba emiggo. He won. Yawooma. Yawoloma wegatako naye. Yawoloma. Yawoloma. Yes. Ye. Help one another. Muyambagane. This young lady. Omukyala omuto. She was at the Yali ku well. luzzi. The well Oluzzi. was the morning. Yes. Lwalina ebimuli. Oluzzi lwali lwa mudomo. Yes. It wasn't a soli. Terwali lusulike. The water was stank. Maziga. Yes. Mazzi gali mateefu. Mazzi gali The mateefu. water was stank. Musumba oluzungu. Twaliwo kitengejja. Tekwali kitengejja. Not by enkonge. Badde okwekoona. Yadde enkonge neegwe. But this young lady had a jerrycan. Naye omukyala yalina ekidomola. Full of water. Nga kijjudde amazzi. And it was in two. Kyali kya kitondo. Bali mu ttuntu neegwe. It was in two. Bwali mu ttuntu. This young lady had a jerrycan. Omukyala yalina ekidomola. Full of water. Nga kijjudde amazzi. But nobody could take her. Nga tewali. Yes. Nobody could take her. Nga tewali ekyo kyagambye. Tewali mutikka. Nga tewali ayinza mutikka. She had an emperor. She had an enkata. Annaye musumba. Yes, she had an enkata. Yagala okwetta. Teyina nkata. Never know. Oluzungu lukata. She had an enkata. Teyina nkata. Not an empumu. Wadde empumi. Yadde empumu naye kasooto. Musumba oluzungu lusukka. Yes. Tonight, ekiro kya leero people abantu are getting saved. bawonezebwa. People are testifying. Bawa obujulizi. Day and night. Emisana n'ekiro. Day and night. Emisana n'ekiro. People are testifying. Abantu bawa obujulizi. We have a brother. Tulina omwana w'obulenzi. He was born and raised in Rwanda. Yazaalibwa n'akulira e Rwanda. He can't speak Luganda. Tasobola Luganda. Apart from Kinyarwanda. Okuggyako Olunyarwanda. His family was killed. Famire bambi yattibwa. Even him. Naye kennyini. He was tungda n'oluti. Akaki? Bamutunga oluti. Bamutunga oluti. From behind. Okuva ennyuma. Yes. Ye. They threw him the water. Ne bamusuula mu mazzi. He said up to Gara. N'agamba Gaba. Yaseeya paka Gaba. N'aseeya paka They Gaba. thought Balowooza. he was dead. Nti afudde. They thought Balowooza. he was dead. Yali afudde. Kumbe wapi? Ku WhatsApp. Kumbe wapi? Ku WhatsApp. Kumbe wapi? Negwe. Hallelujah. He can't speak Luganda. Tasobola Luganda. Are you there, brother? Gy'oli owa Luganda. Are you there? Gy'oli owa Luganda. Oh God, sorry. What happened to him? Alina obuzibu bungi. Oh God. Up to now he has never won. Nakati tawooninga. Tawonanga. He's still winning. Akyenyeenya. Akyawenyera. Zungurusu. No, you look at him. Bannange akyawenyera. Up to now he has never won. Nakati tannawona. Akyawenyera. Akuzimaana. He can't speak Luganda. Tasobola Luganda. Apart from Kinyarwanda. Okuggyako He's Olunyarwanda. going to testify in front of you. Agenda bba obujulizi mu maaso gammwe. Kinyarwanda. Olulimi Olunyarwanda. Aivo. Pasita afuuke evvu. Mbavunulire negwe. Mbavunulire. Abavuunulire Yes, musumba. testify, brother. Tuwe obujulizi ow'Oluganda. Abanyarwanda imana isiimwe. Bannayuganda. Abaganda imana isiimwe. Banenakanye mugiwe ekitiibwa. Ndababonye abantu bose murakunda imana. Buli ali wano nkakasa ajagala egundi eyo. Pasita Modi arakunda imana.
bugingo aragikunda cyane ne president aragikunda omusumba moti ajagala bugingo atakifiirako nena buli ali ayagala ennankadeba Imana irakoze cyane cyane enguudo ezo zitwalidde abantu Mukama Katonda Imana y'umutoyo mu cyiciro zose ziratandukanye cyane enguudo ezo tezifaanagana ey'omwana omuto omuntu omukulu paka ku mukadde bambi za njawulo nasaba kuririmba indirimbo y'Imana bakayimba akagiwaana nyabula naira Imana yanjye geno bimbi tosimayo tukufanyira naawe geno bimbirewo geno omulinabe wammwe naye musumba no it's too much okola yasane mwende kunanga tunabera kweyo what is too much kosa mulanga umulala mwende kunanga tunabera kweyo eki kwetoddamu wano kujja wano basikade sebo no it's too much mu Lunyarwanda Omukama Katonda tumuyita maana layira gowedde onyonyola ki Mukama Katonda we have a brother tulina omwana obulenzi he was a real thief yali mubbi ddala this young man was a condor ono omwana yali ava Kongo yali kondo naye kasooto he was a condor yali kondo yes a real thief omubbi owaddala but this young man he said naye n'omusajja he yakyuka got saved yakyusibwa and now he's a changed man yakyusibwa kati yes brother come and testify jangu otuwa obujulizi oluganda he was a thief yali mubbi mbabuulira but now he's a changed man naye kati yakyukamu haleluya testify brother abooluganda Mukama yeebazibwe bampita Kibirango nze gwe mulaba nali mubbi nga nziba ebintu tebinnyamba nsimbukira mu njeyo mubisiimuula nali wensanga evvundi twala lumundabbako emiziŋŋoonyo neebaza Mukama okwale nayatula ebintu byenkwatako kati byegasa ntandikira mu bodaboda emmotoka nzitwala nina pulaani yokuba omuntu akatayimbwa thank you brother thank you waluganda oh my God yakyusibwa oba yayonooneka I don't know we have a brother tulina omwana w'obulenzi he was born an omulemu yazalibwa alina omulimu yazalibwa mulema gwe he was born an omulemu yazalibwa mulemba this young man was born with the 6 killer diseases ono omwana yazalibwa n'endwadde he was born with the 6 killer diseases yazalibwa n'endwadde zinamutu omukaaga but the doctors tried to cure them abasawo ne bagezaako okuzijjanjaba and they failed they only managed 5 of them ne bagezaako okujjanjabako waakiri 5 but the 6th one eri ey'omukaaga they failed nefuuka olukokobe and that was polio yafuuka poliyo this young man was born an omulemu ono yazalibwa mulema now naye kati we know his miracles are going to happen here tukkiriza nti ebyamagero bigenda kubeera miracles are going to happen ebyamagero bigenda kulabika ekiro this kyaleero young man was born an omulemu ono yazaalibwa nga mulemba miracles are going to happen here ogalaba ebyamagero leero come over brother jangu oluganda small boy Small boy. was born an omulemu yazalibwa mulema come over brother jangu baaba hallelujah Hallelujah. praise the Lord mukama he yebazibwe was born an omulemu yazalibwa mulema up to now naye nakati he's still an omulemu akyali mulema oh my God ye atambula piki pule oh God mbambi Jesus Christ bambi oh God abaana mbatwale bajjanjabwe he was born an omulemu tosonga eno naawe tolina mwoyo katodduka biki mwoyo wali naye entambula eyo yinza ogumiikiriza eyo brother were you born like this ye pastor wazalibwa speak louder were you born like this wazalibwa oli bwotyo ye pastor so do you believe in miracles okkiriza mu byamagero ye pastor do you believe God's going to cure tonight okkiriza nti mukama agenda kuwonya ekiro ye kyaleero pastor Lord Father Son was born an omulemu this is the time for the true power Yes. show the energy this is the time for the passion kulim akaki kale Kulim. kale tumuwujje mukulenga mtu Eh, mukulenga mtu balema tumuwujja akulinge polio get up this summer poliyo fuluma omusajja move away polio fuluma poliyo you're in the head now Nimutwe kati. I'm ordering you now Agamba fuluma. get up polio Fuluma. shatter bada ezo nnimi za rombo washadada Nnimi za mukulu. rom shaba Nnimi za mukulu. yamatako baba get up polio Agambye you're in the head polio oli mutwe polio. yamshira baba agambye atyo wangi haleluya fuluma poliyo genda poliyo you're now here you're now in the chest yamshira move away polio you're now moving agenda where you're going Again. you're now in the chest you're in the chest moving away you're now here ali awo in the stomach Olubuto. in the stomach get out shanta na mana Yes. rombo washada shanta mita Waga. yeah baba yeah baba move away polio here ali awo polio here put it in the seats ali awo put it in the seats musikawo polio here ali awo polio ya national polio here na national ali mu kintu ekyo polio na national mu kintu ekyo lwaki tokyogera naawe polio na national poliyo mu kintu
Olya nabukongo. Polio bukongo. Olya nabo. Polio mboya. Waliyo boya nawe. Muwala waliyo waliyo. Yes. Oh. Praise the Lord. Oh my God. Oh my God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God loves you. God loves you. God loves who is in the sound. Who is playing the sound. Hallelujah. Praise the Lord. Kasoto nyimye. He is smart. Ate singa wadabye ko jonga nzegezaamu. Naye nawe onyumye. Manya abantu balisaisa munyama soga ngatoya tufugira kano kasibenna. Obadde manyi musekera comedy kumbe. Ni bannawe. Ekakimalayo kikumbe entuumu. Namuji w'omuntu. Obadde amanyi abantu bitukola bibasa kumbe ni bannawe. Naswadde nnyo 25 years omuntu n'ojja ensigo ne zibutukawo. Nkama Katonda. Zifundikire zinywere. Era tabulirawo kuba neera kyekyo omuntu era anomuka. Ogezeemu. Omanyi wano kati wano muliwo omuntu munsi wano era mulimu categories za njawulo. Mulimu abantu abatya Mukama n'abatatya Mukama. Omuntu alina engeri gye yeeyisaamu. Mulimu abantu nga be bwayise abalala b'ekkololo. Ate b'ekkololo basaba nnyo. Oyenga bantu ba Katonda. Bwayise n'akulabye paka mu katanga siibaliko. Babivaako dda. Abyo birala. Era kyokola ne baba atambula butambuzi ng'ava mu sho. N'omukanga ow'ekkololo. Reaction ye ebeera ndala. Kamugambemu. Ndosoba maneshebadde nnungi nsolo. Nkanga nnyo ne ba. Okay kale. Nkanga nnyo. Ate mama akola mukola bye bikanga baana fete twabikola. Maneshebadde nnungi bweseze. Oh my God, Jesus Christ. Oh my name, Mukama Katonda. Ow'ekkololo. Oyo w'ekkololo. Mpowe bwayise. Mukyala. Fudde ttako. Kubayo ngomaawo. Kolobisi kyekyala tuuseeko eyo. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala, ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo, ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kkubiri opposite Shell ne ku workshop yaabwe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo, ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kkubiri opposite Shell ne ku workshop yaabwe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba Biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola Biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya Biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo. Okay. Prince Charles Drive naye kati twavaayo mwaddawa twala omukisa guno mbagambe nti ndo twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel
room 28 first floor. So twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location.